Kama chifula mbono nze mulama gwa mu dini yo machache yo. Obamu zanzimba lemezeza ko Sitani wano. Musabire muntu wa mwagende abalemera mu mweso nyowe. Ozabachi mufa Sitani mmuleka ku nsi. Temudisa tekulaina mu ka politics kamwako nammwe. Katonda ye amanyi bwakola ebintu bye ate Katonda yalina ensonga kyateeka abagezi n'abasimu bamuli bagezi jasensi jabenga bwere boy ke magezi genkuwa okirekero lunaku olu onaku lw'enkomerero Katonda lwagenda okuva yasala omusango gw'abalamu n'abavu kati mwe tubamaze God is above all naye si ddiini wano ku nsi tewali Katonda tewali deputy God mwana Katonda bw'anaaba ayagala okutuweereza era Katonda ajja tuweereza omwana we Yesu omulala kuma kuliko Yesu wano kujangu nkuba enjiri ndokokuba ngana ate bengana tegunfuula musango sebo zegera was the prime minister of God kana chogamba wano wazo mungu ajasemo ne Bible inakolaga mbono yasi ategerera Katonda na kunyumiza embozi ngozo gamba ni namba ya Katonda Katonda ni gwa kubira ku mu kiri abasukudi ngo babina bona kuli deputy God wano tumanyira namu so Katonda ne ku TikTok no sango ingale ku TikTok kali mwaito oba social media ya Sitani nayo ko iso bwa Katonda kasi bantegeera ya mwine gwine boyi wa mu kali uchono kumanya abantu abanyentegeera nga eyange banji nnyo bokola kino oba Sitani okola kino oba Katonda boluma akakola oba Sitani kyolama ne Sitani Katonda mbu asobola okutondawo amayirungi n'enjayi neki lwaki tokkiza mbuno Katonda yakola akakola yakola enjayi kalwaki ate ojja n'ogamba nti ate bino bibi obanga gamba nti Katonda yakola ensobi lwaki yatonda akakola ekibi kya Sitani ekirungi kya Katonda nange nesigaana nemugamba akakola ka Sitani negamba kale nze bina byenkozesa biri ku ludde omwenge gwa Sitani nekyekirala n'ennyambala yange kati bino bajagamba nti zino bulingi za Sitani amaviiri ga Sitani kyokka Yesu alina enviiri kati kyogamba Katonda ali musiru tuwa enviiri oyo baki mututonda n'enviiri tebatuwerako jirita twatonderako jirita eno ensi self service nti ye Katonda bw'atonda omuyembe gwe wadde bagukwamu juisi oba baki yatonda juisi fe tuli raw material bamusumba mweterezi musegeera tebala bayingira mu nnyo mubeere ku kakiiko kammwe gye mubeera mu bukiiko bwammwe eyo tetwala bayingira nnyo abamu tuyingira nnyo musigende evako lyammwe eyo mbagulade ndi bulungi mwana n'embeera yange embi mwana amato screen recording agamba nga lwaki omwana basajja balina emboozi bayita mwana batuuka notutamya mwana neва neki kalina bamazi mwe bamusumba mutamu kubako kyemungamba gwekitwala empize nalema musabire eggwanga litereere abana mu lockdown agamba nti kati teri muntu genda gwetuddamu kusanga asaba ate mwasaba okolakola ebyamagero atumanyira mukola biwedde lockdown
Tokola wano wajiraba. Down najiraba. Baga muntu n'okusanga wefulaasa abajjeeke. Bajjeeka. Kwani gavumenti ekimanyi mbeera omufeera bufezi bantu. Ekifo ky'omugamba ekituufu nti oli mulwadde wamma kati omutwe gukuluma. Ebiseera abantu balina ddiini. Ddiini teyaka ddiini teyaliiwo. Ekyewuunyisa kiri kimu. Bw'ogenda omusumba n'omugamba mukazi wange ali lubuto. Omanyi omusumba kyakuwa? Omusumba akuwa ssaala. Ng'olina ekizibu nandyo byangu oba mu nju. Era omusumba akuwa ssaala. Kyokka omusumba bayagala mmotoka ate musobola busonzi oba bwe baba bazimba ekyaki lwaki mmwe temwesabira ekyaki ne yeezimba. Mwatumanyira naye mmwe. Mwakifuula mbunonze mwanze mulamwa gwammwe mu ddiini eyo makyaki eyo oba mulowooza balemezezzaako sitaani wano. Musabire muntu wammwe agende oba alemera mu mwesonyiwe. Oza lwaki mufa sitaani ne mumuleka ku nsi? Mwana musigale nevako yammwe mwana bayaye mmwe. Otuyingira nnyo nammwe. Namafiiri. Bagenda kukomerera Katonda. Ona mubi. Oli sitaani gwe muliko bizinensi yammwe. Kale singa sitaani ate taliiwo. Gwekyogamba mbono bo baagala sitaani agende. Singa abaddewo. Asobola. Ekimu ne gavumenti ebeera opposition ebeewo. Kale bagambira gavumenti kale mbono bagamba muno gavumenti yagala opposition. Wetagala ebeewo. Majasi bantu baganye okubeera n'abantu abasudiya. Nga bagamba amazima nze nsonyiira nnyo okuba n'omuntu nga ngamba amazima ne babanzoleya. Otegeera? Omusajja akubuuza okulowooza gavumenti yagala opposition kubeerawo. Oya n'obuuza MP nga opposition n'omubuuza oli mukozi wakyo. Oli wa gavumenti wate siri wa gavumenti siri wa gavumenti obuuza lwaki. Kubanga buli mukozi asasulwa. Omuuza osifuna ssente. Mufuna ssente. Tegeeza okubeera gavumenti. Gavumenti ejja negamba kati mba n'aba opposition tugenafunamu leader of opposition. Mumu abanvuganya kati tugenda kubayo abakulira. Muvuganya bulungi naye ng'ate oyo abakuliramu abavuganya afuna ssente nnyingi kusinga mmwe. Afunye ddala kasente. Okitegeera boy. Kale muno sooka okusoma nnyo ensi ddala ogenda mububuuka n'ensi mwana. Okitegeera mwana. Iwanena kumu. Ekyewuunyisa okulaba abakomesa bwe tujja kubasanga eri nga bali mu bakalirira. Abali ku bibonerezo. Abali ku kibonerezo ky'okuddiisa abantu. Abantu ebizibu ebiruma eggwanga si ddiini oba Katonda oba sitaani. Ffe ffennyini okwebeereramu nakwagala nsi yaffe. Olaba ensi ezo ezitatiitiibya nnyo bikyokola Katonda nsanyufu, Katonda munyiivu. Kati tugambe bo Abadubayi etali na miti bo Katonda bamukola ki? Kuba okuva ku lubereberye Katonda yatonda eddungu, yatonda olukalu, yatonda ennyanja, yatonda ebizinga. Amwe bagambye kino. Ensi zonna ezasigala ku nnono zitusinga obugagga n'okulaakulana. Ezasigala ku nnono n'ezitatiibirira nnyo Katonda. Ensi zonna z'olaba zonna ezikulaakulana tezikulaakulana lwa Katonda. Bakola ojja genda obuuza omusumba kiki omanyi okukola nga talina kyamanyi okukola. Nga talina kyamanyi okukola naye amanyi Katonda oba Katonda
abantu bakwata sente zaabwe zijja mu nsawo ng'omaze basudira ne bakuwaayo. Tegera mwana. Kyoza mu Katonda yabakuwadde boy. Katonda bakuwadde magezi batya bojja mu bantu ssente. Weebeezeewo. Weebeezeewo. Okyolooza abantu abo bonna bojja mu ssente mwenkana. Singa ofuna akadde n'oyitako eyo mu mwezi endiga gye zibeera. Nakyo omuntu asobola okutambuza ebigere okuva gy'ava. Taxi bwe yayimutwadde 13,000 n'ajjeeza 30,000 n'azikuwa gwe era n'olowooza nti gwe mugezi. Amuyita n'abantu endiga. Mwana mbere byammwe kati mwe mbamaliriza.